Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu kwoli era kuwangalira gwamulungi agera maso n'okubanga otulaba nze Deni BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli ogusalawo okubanga gukuwa ensonga zisemasonga ebyewuunyisa bibino yali Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Mulwanya Muli avuddeyo n'ategeeza nti omuntu yenna avaayo n'awagira NRM aba aliko akabuuza era omuntu oyo alabika okuba nga abatategeera bulungi ono nno takomyawo wabula abasabudde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ono nno takomyawo wabula abasabudde naye abadde luddawa wabaddewo ne pulezidenti wa NUP amanyikiddwa nga Lina Zedriga takomyawo alina ebirala byayongeddeko byenjagala ngende maaso n'okuba nga nkuwa ono wuuno agamba nze sisobola kuwagira NUP newankubadde oba ki ani ayogedde ebigambo ebyo byonna Kabaka Saha akyagenda maaso n'okubeera nga alaga obwetwaze n'omukwano gwa Ine Kyagulanyi tegugambikako. Lubongoya avuddeyo wuuno n'atutegeeza nti embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gy'alimu si mbi naye era tewoomesa nakabululu kubanga mwenna mukimanyi okuva ewaka obadde obeera okugenda ku mawanga yemu ku mbeera esinga okuba nga si nnyangu. Chairman Nyanzi wuuno avuddeyo aliko ebigambo bingi byayogedde. NUP pate ya ggwanga oba kibiina kya ggwanga si ky'abantu basekinoomu oba oliawo si kya Lubongoya si kya gundi wabula ky'abantu bannayuganda kubeera bwe kikwata obuyinza kiba kikulembera ggwanga Uganda. Ng'ebyewuunyisa tukyabiraba ng'okyali ku bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Lawrence Muganga okugenda ku malaalo ga kitaawe nennyini okulaga abantu nti ddala mutuuze munnansi w'eggwanga Uganda era ne bakadde be bagalamiziddwa wali mu munisipali y'e Mukono. Bino nno bikyayongerera ddala okugenda maaso n'okuba nga biranda. Bingi ku ebyo bye nkuleetedde tosaanye kubeera ng'oseguka. Nze Deni aliwo okulaba nga nkutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Kati ki kye nkusaba ggwe mwennyinaza ndaba nkusaba busabira obwombeefu obw'ekiki ekya gulu video soko gyempere like ojwa like ejja kuduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu agende maaso n'okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe bwe gwe mulongo ogusoosola video zaffe twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'oba osubscribinze definitely it means you've become one of us era tutambulira wamu. Njagala okusaba onzikirize nkutegeeze nti tutambula ne bannaffe aba Laika Mobile bagamba bw'ayagala okugula airtime oba data ng'okozesa MTN Airtel ogenda kunyiga *217 *543# osobola okwegulira airtime ne data wa Laika ng'okozesa omukutu gwonna kw'onaaba oli. Saagala kumala kadde konna okujjako okutwala directly ku video eno. Tutandikire wano tulabe Mulwanya Muli kyagambye Dani Mulika. Nze bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku radio n'aga nti bw'obeera mu paalimenti kati singaga bwe tutumye Achieve bw'obeera mu paalimenti ogendanga Kyankwanzi bw'ova eKyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu paalimenti. Mu paalimenti weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa kakati n'obuuza omugaso gwa paalimenti kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu paalimenti olinde kuvootinga bye baayogedde opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase
ovotinga buki era mutebereze wano ennaku ntono ennyo eziweze. Ebigambo bya eyali Katikkiro Dani Muliika. Dani Muliika bwe yali badde ayogera agambye nti aba NRM era oli kati okugamba nti owagira NRM kiba kivume kyennyini nnyo ddala. Naye nga lwaki yalowooza ku ebyo n'okubyogerako agamba nti okulawulira statement y'omukulu ng'egamba nti olumala okulonda n'ogenda ekyankwanzi oluva eyo ng'okomawo bwe tuula butuuzi ne bwe weebaka ojja kuwanika omukono. N'azijukiza statement y'emu omukulu omwera gye yakola nti ne bwe kinaaba kidomolo kasita kinaaba nga kisobola okuwanika omukono ne kiddamu nti yes oba no. Nze kiba kimmala. Ekyamazima matuufu nti tutuuse nga Parliament efuukidde ddala ekirerya etakyalina mulamwa kubanga bamala tuula mu nnyumba emu okulaba nga bateesa ebintu bibagala okubanga bayisa bo ne babiyisaawo nga bwe babyagala wabula not in favor of Ugandans wabula in favor of somebody because omuntu oyo sekinoma ayagala kubeera nga atuukiriza interests ze ng'omuntu. So Dani Muliika agamba kati yo okumugamba nti gundi awagira NRM awulirira ddala ekibi ekikyasinze kubanga gwe bakufuukusa batya okubeera mu kifo okubeera omutooletoole atasobola kubeera nga weetegerera nakwekolera gwe kyosaanidde kubanga okola. Naye nkatunuulira ne ŋŋamba Dani Muliika mu bigambo bye byayogedde ow'ekitiibwa mubaddemu ensonga ssemasonga gitwandikiruyemu tooki. Anyways, simanyi oba ggwe olowooza ki? Anyway, sokoleke nkuwe King Saha wano kati. President wange mukwano gwa mikwano gyange gyonna ali mu mbeera ki? yali Allah kyakuuma. President yali Allah kyamukuuma. Ali ku ssaala za Katonda. Abantu nawe Bulaaya ogimanyi wali ogigenzeemu ogimanyi expenditure ye Bulaaya nga tubadde mu system yaayo. Embeera mwali era lwakuba nti president aba alina okuba nga kyekyo naye embeera gyalimu era si nnyangu. Gwali eyo osomuweereza ku ssaala naye ate era gyali yadde si byangu ate wali safe ko tweet zino zaali zitweetingibwa naffe abantu be zaali zitukanga ng'oluuzi nga Kyagulanyi kati mu bintu byagundi era twassa ekikkowe ng'afulumye. bwe yabeerera wano wali omanyeko waali katunyumyamukko nga bakyali kuba kati gwolina by'omanyi bye basimanyi. bwe yabeerera ng'ali muno nga tannaba kufuluma wali omuwulizaamukko n'omanya nti omukulu kati ali wano kuba kati awo abaamulyanga okumpi mmwe mwamanyangako mwekka. Samanyako yali Panda samanyako yali samanyako yali samanyako nedda abagezi bokka abagezi bokka naye ng'ali mu mbeera nungi kati Allah akyakuuma. oba kati bw'alina eri abavubuka kuba kati tusobola kwogera naye at least ffe tumanyi gwe at least oyogerako. Nze wenjuga naye ngamba abavubuka bagambe tukyali mu lutalo ate tebanyooma lutalo. Ezo statement bbiri aziŋŋamba nnyo. Abavubuka bagambe tukyalulimu ate temulunyooma. It might not be today, it might not be tomorrow, but it's a generational mission. Yeah. Asuubira okudda kati. Simanyi panda. Nina okubuuza nze nkubuuza kuba gwe panda obubaka bwange mbujjamu gwe. Ensonga za president ate kati tulina ekitebe tulina secretariat leka kuntikka nnyo mayinja mangi. Mu bigambo bya Mansur Semanda King Saha ndabye panda nga ayagala otomeza omusajja ababuulira ebyama. Yadde waliwo allegations ezigamba nti Bobi Wine mu biseera bye yeekwekeramu yabeeranga nakawuke wa King Saha, which is okay. Naye tasobola vaayo mu kamera akugambe nti nali mulina mwagala kola ki King mumutomeza. Abagambye yene ku president kwatava era kwafira ekyo kimala bani mumuleke mutulekere omusajja panda. Leave our man King Saha, the only best artist we have. Mumutulekere.
Kampuni David Lewis Lubongo yatubuulire president yali mu mbeera ki? President waffe gyali mulamu naye era tali mu Uganda si lwa kweyagalira embeera yamutuusibwako mwena mwena mugimanyi eri mu ggwanga lyaffe so yali agadde nnyo okubeera wano tumusubwa naye atusubwa ffenna nga bannansi abanna Uganda of course okimanyi ye muntu ayagala nnyo okubeera mu Uganda naye olw'embeera ebadde ekyaliwo abadde akyeyogomyeko eyo mu ggwanga lya America naye tumusuubira anytime okuba nga akomawo wano era tutamuze emirimu mukubeerawo kwe because era waliwo abannayuganda kyebabuuza mukubeera kwe eyo gyali mu buwanganguse si buwanganguse ate eyo gyali tosobola gamba nti abamu bagamba alimu exile of course embeera nga bwengambye emutwala eyo si yeyagalira naye era yasalawo okukozesa kino ekiseera okubeerawo emirimu gyakola egitutwala mu maaso era obadde omulaba nga miitinga abantu ab'enjawulo ebitongole ebyenjawulo mu America ne mu mawanga amalala gonna abamu abamiitinga virtually n'ebirala bwe bityo ate n'amiitinga ne bannayuganda abawangalira eyo mu America era obadde omulaba enfunda eziwerako ng'amiitinga abantu baffe abawangalira eyo mu bigambo bya David Lewis Lubongo tayawukanye nnyo na Mansur Semando bakingisaha mu bigambo bye byayatugambye Kyagulanyi gyali mu ggwanga lya America mere embeera tesobola kubeera nnungi tesobola kubeera nnomo kubanga eri system yanjawulomukko kweno system eyaffe gye tuwangaliramu so kati n'olw'ensonga eyo gwe bw'oba nga naawe okirowoozaamu embeera tesobokera ddala kubeera kyekimu anyway kankuwa wano ku Nyanzi katini owulirize ng'ayogera ku NUP kyonna bwekikolebwa kibeera kibiina kya ggwanga kati gwe wena ali eyo munnayuganda kubanga ekibiina kyonna bwe kigenda mu buyinza kiba kigenda kukulembera eggwanga okuba obukulembeze abo abakiwagidde n'abo abataakiwagidde kati gwe wena ali eyo ng'owagira National Unity Platform namwe abatannaba kwegattako nze ndowooza mulina okutegeera tulina ffenna okutegeera ensonga lwaki twatandikawo ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform. Ebigambo byokka bisatu byetegereze. National okubanga ekibiina kya ggwanga kiri nationalistic kiyita buli omu gyavudde nga wa ddiini oba wa ddiini ki oba wa ggwanga ki oba abadde ne political background nga yanjawulo wekugwe gyobadde olowoozaamu nga mwawukana kubanga abantu abajja mu National Unity Platform bava mu bibiina by'obufuzi byanjawulo abava mu Democratic Party abava mu UPC abava mu FDC abava mu NRM nituteekawo omusingi omupya. Kibiina kino kyava mu People Power mu maanyi g'abantu. Kakati ebigambo ebisatu byetegereze then oba ogenze deeper ng'oyingidde munda wetegereze ne values zaffe naye nga tonnaba nagenda ku values zaffe zetuyimiddeko. Ebigambo byennyininyini ebikola ekibiina birina value. The party is nationalistic, welcoming everyone, kasakkiriza nti afuuse member. 2, to emphasizing a unity. Kubanga tukolera wamu, united, eggwanga lirina kuzimbibwa nga liri wamu, abantu nga bali wamu. Ngebe tebayobudde era mu nsonga ziri ez'eddiini ez'ebyobufuzi n'amawanga n'okuboola abantu nti ono yali mu kibiina gundi, n'olwekyo kati tatwegattako. No, we must be united era nga tuzimba eggwanga eryawamu ne mu bintu bye tugenda okukola. Then platform eyo ensonga yali nkulu nnyo. Chairman Nyanzi bino ebigambo byayogedde abadde ayanukula abaana abali mu kukola gundi ya match tukavule ba foot soldiers abafunyemu obutakwatagana abali mu kweyuza oba oliawo ebitoji. Manya baganda balina olugero olugamba nti nyinimu watali ebikere bitemba enju. Olugero olwo olutuukira bulungi ku mbeera eriwo nti waliwo abeefuula kabaka n'abeefuula bannantagambwako
kitaffe bw'ataba mu maka. So nyanza abajjukiza nti a national unity platform, first of all, it's national. Two, it's a unity as in united togetherness. Obumu platform omukutu oba akatuuti ako kubeera nga you express yourselves, your views, your points. Tutukkirizibwa okwogera ku nsonga zonna eziba tezitambula bulungi in a respective manner. Mu mbeera oba mu mpisa ew'ekitiibwa. United or unity tulina okuba nga byonna bye tukola tubikola naye nga tuli bumu. National nti gwanga ddamba ffenna tulina okwegatta awamu tuyimuse eddoboozi eryawamu so si okweyawula yawulamu. Oba nfunye kale kankuwe musuuza. I don't believe in their ideology. Simple. Ne batandika okukuba oluyimba tuliyamba lengule mulite watyamu ng'omuntu n'ogamba nti oba oli awo wabatya nga bankyukidde wadde tuli mu kuzimba. Nze sinza yimba ngule sobola sisobola kuyimba ngule nabo bakimanyi ne Bobi Wine akimanyi. Bobby yampereza oluyimba olwo nga ndooza ye akayimbamu ye ne Nubian n'omuntu omulala ng'omu nenduwuliriza nendamanga making a sense jendi ne mugasi ja kusobola respectively. Kati naye andi newunyiza nnyo ng'atanda abantu yimba obo kisege ne kuba namugambirawo no I will not manage so ayimba ngule kuba nalaba papa Mesa Kisemakula yatuuka nakukwata ku bwati yali angamba tuyimuke ne mugasi ja kusobola kwaje papa Mesa kimusajja mukulu musajja mukulu yalina engeri gyaba ayagala handling ffenna mukulu waffe ayinza okugamba nti imira tofayo tewali tabo nenze nalisobola saamujemera bujemezi awo madengera okugamba wano tewamujemera papa Mesa Kisemakula era namwetondera so wamwetondera nakitegeerera naga it's okay. Ngamaliza abamu balowooza nti oba oli bino byonna bye wajja n'oyogera ku president Mabugo NRM olunnya bwa minister sina kyenjagala yagera lya mazima era ne Bobi Wine uli nagamba bamwebaze olw'okuba nti nno Maston bwe yali ng'atandika ebintu bye yabitandika ne Bobby ate ne bikola kati ekiyinza kyerabira nange kenyini ekyanyimirizaawo n'aba Firebase kwe lunaku luli nga ndikodinga nabo ntambula nabo tuli mu mmotoka tugenze Masaka tugenze Busunju tugenze Busia tugenze Luddawa tuli awo ku fire. You have to respect where I have come from. Ebyo nebyo ganti no tulina misunderstanding here and there. Ebyo byansi bibaamu nawe jovola ekwaleso yombi. Oli bw'alinnyanga ku muti ogujjudde ebibala n'atandika okunyeenya ayinza okuba nga ye talya gyali waggulu. Naye ate abali wansi bwe bagamba nti owaaye katuteme omuti guno ali waggulu naye agwireko oyinza okwesanga ng'era tebafunyeemu. So Edris Samusuza eyakera ku majana atulimbira nti eno system volongoto y'omu yatukakasa ye gyalabamu ebirungi byonna era omukkuta oba ogulaba sina kigambo na kimu kyennyinza kwongereza ku ebyo okuggyako kukola kano. Rubongo yagambye mbu batugambya ki kisanja no sleep wewe wacha kisanja kino bakiyita no more sleep naye ogenda kwesanga nga bagenda okusingira ddala n'okwebaka abo benyina babyogera nga tuva kasonga omubaka wa NRM asobola n'okwebaka as long as bwekituuka kuba akalulu azuukuka n'avootinga NRM n'addamu neyeebaka kakati eggwanga eryo tutambuliramu ebigambo byogera agamba nti ababaka ba NRM basobola okwebaka as long as they wake up once in a while and support and vote for the NRM in parliament. So kyovola for example nti Uganda ewakubadde yesinga abantu mwendo gw'abantu mu Uganda in terms of population census ate erina ababaka abatono nnyo nowesanga ebitundu ebirala ebirina population nga ntono nnyo owesanga balina ababaka bangi nnyo. Lwaki? Ebyo kyekugamba gerrymandering gye basuubira okubbira obululu gye bamanyi nti basobola okugenda ne bakola efujjo lyonna lyonna ne baleeta abo abantu bagenda ne bateekayo positions ezo zonna zonna so nga mumate akagambo ka David Lewis Rubongoya kalina engeri gye katakwataganamu
na bigambo byayogeddwa ow'ekitiibwa Katikkiro yali Katikkiro mulwanya muli bade ensonga z'Abanyarwanda muzireke tuzikwateko next time. Sagala nnyo I don't want to prolong the video such that it starts boring you. I don't want to give you boring stories. It's too long, you know. Let us cut it from here, then we shall start from there. Tunyumye ku mboozi z'Abanyarwanda ne Rwanda. Ebiwabwe si birungi muganga ekyogenda ku malaalo tekyamumalidde aba immigration bagamba mukulu ekituufu okimanyi. BTN Media Beyond Other Newsroom gwe mukotu kwoli nze Deni nkwagaliza byonjagaliza tusinkane nga Gulude n'akkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.